ne bizze ebikyafu n'abinjuwa mu maaso bw'ati. Nze Bannayuganda bantulugunya mu kkomera. Ekisinga okwewuunyisa mu byonna nti ku bonna tewali gwe nali mmanyi. Naye kuba nti baali bakaswabule ate nga nali nkuba omulimo gwabwe. Baali bamalaaya ng'obakonjera. Nali sibakonjera, nze navaayo nga ntegeeza ebikyamu ebirimu okutaasa the younger generation. Abandyasikiriziddwa. Era abaana bangi nnyo abaagendayo ne batuukayo ne basisinkana bye nali mbagamba ku media ate ne badda nga be bampa information eri munda mu bo. Bakusanze ku airport n'ebintu byo. Bakugamba ki? Sango ki? Bali mu byambalo ki? Basirikale b'oku aviation abo abambala black. Ajja ne baŋŋamba Adonias aliwo ne bankwata ne baŋŋamba olina ensawu 7. Tukwagala n'ensawu zo zonna. Nagenda okufuluma wabweru mulamu wange yali annonye n'emmotoka ya bagiyita custom. Super customs. Kubanga engeri gye nalina ebintu bingi bba wange gye yali apangisizza. Mu mmotoka yange eyo yennyini eyali ennonye ku kisaawe eyo gye baapangamu bbaga yange n'abasirikale nga ndi mukwate ne banyingiza ekkomera lya aviation. Kyasinga okunkwasa ennaku wakati mu kutambula nga ndi wakati mu basirikale Calvin Kayanja yali ayimiridde ku mabbali bw'ati n'agamba ekyo kiwedde. Calvin Kayanja yali ku kisaawe. Era yali mu saati ya maroon. Naye Calvin president w'abankuba kyeyomwe. Nyini gomanyi. Mullo. Naye simanyi kye namukola. Kubanga yali mukwano gwange namuyambira abaana nga nze abalabirira naye ng'enno bakadde babajjamu ssente n'azirya. Ekitegeeza miliyoni 8 zo zaali baziwera. Ezaggwera mu process eyo okuva ku. Process yali mpanvu kubanga twagula balooya. Balooya bokka. Twafuna balooya 2 naye buli looya yali ayagala miliyoni 2 buli looya yali emu 8. Emu 8 buli looya. Buli looya. Kasente ako ne kaggwera. Ako kaali mu bolo katugamba bba wange yamala neera n'ayongerako zaabi teziwera ku sente ze nalina. Yamala n'ayongerako miliyoni endala yazisindikira na muganda wange eyujje extra zavugiddewa 1. Yayongerako almost miliyoni nga 2.9. Mbeera ki yali awo ku deportation ng'okwatiddwa? Embeera gye ndabawo ng'enzibu nasangawo abamalaaya bangi be baali bakwata. Ate nga be baali basinga obutanjagala. Baatulugunyanze. Baatulugunyanze. Nga ne bwe mba neebase waggulu jjukira tulimu essi. Bajja ne bansikako blanket ne bagitwala ne bagenda ne bagikweka. Wembeera mu kinaabiro nga ndi kunaaba bajja ne bajjawo olugoye lwange n'ensigala omwo mu kinaabiro nga sigenda fuluma kubanga ebintu byange babiwambye. Bankola ebintu bingi ng'obine waakusanga ng'osaala ajja n'ayimirira mu maaso go n'atandika okukuba akayimba. N'abaana bange bennyini be bankwata nabo bwe twatuuka mu kkomera nabo ne baneefuulira. Bw'obadde osuze era bwe babakutte awamu. Be mbadde ndiisa be nalonda ku street nga balwadde baatuuka mu kkomera ne baneefuulira nga balinga abagamba nti nze yaleeta poliisi nti tukwate. Ye n'ekirala ssente ze muggyako abaana nga mubayingiza mu bwamalaaya nga mpitirivu. Balina ne ka commission nabo ke batwala. Na ssente za training okubayigiriza engeri y'okwetunda. Mpambooza ate yo twagibuuka. Bamaze okutolosa naawe gye bakutolosezza bakusomedde ddiiro okkiriza tobwamalaaya mbusobola bw'otuuka nti ate malaaya bakutwala for training 2 weeks bukadde 4. Full training etwala okuyingira obwamalaaya mu Saudi. Full training bakuggyako obukadde 4. Obukadde 4 osasulira kuyiga bwamalaaya. Mu bukadde 4 obwo okola bw'obasasula be babeera bakama abo. Client bwavaayo zakuwadde zibakwasa oba client asasula bo. Be bakuleetera obusajja be baba bayogedde n'obusajja obugenda okukukozesa okukweŋŋanga okukweggala. Kuba nze mbiraba mu firimu omusirikale ajja n'akuba akajja omugere ngamba kitegeeza tuggalirawo bwereere. So basamba akajji nga tugenda kufuluma wabweru nga wali olukalala lw'amamotoka n'abasirikale bwakati nawo kaabanga owaffe wano nga kati bano tebakaaba gano mu magye ne bascoad
era ffe baatutwala nga bakungu ng'emmotoka yaffe ebeera mu makkati naye ng'emmotoka z'amagye eziri Emabega tobala muwendo okitegeera. So ne babatwala olwo ani akwata akatambi ak'ennyumba we mubadde muli katambule ku social media? Ennyumba yange tebaagikwatako katambi, ezo zaali nnyumba z'abamalaaya abaali banfitina baakola katemba waabwe bakututte paka wa ku deportation ey'Emakka. Tutuuse ku deportation, nze nali nsuubira okudda kozi we nali nva wa mukama wange navaayo n'essimu ye mu butamanya nendowooza nti yanteekako omusango. Mukadde? Gye natoloka okuva Damaamu. Tugenda okutuuka ku deportation nga tuba tuteekamu ebigalo binkumu. Enda kuteekamu ebinkumu nga baŋŋamba ID yo yaggwako, omaze emyaka 2 extra muno, ddayo mu nsi yo olikomawo. Wakikola otya okubanga wano ebiwandiiko bye wabalaga byasoma byalaga biramu? Tuba n'ebituyisaawo ffe tuba ba freelancer. Katakiti kyako mpulira nga nandyagadde. Mukikola mutya? Ebyo bintu byaffe bya munda. So neeri waliyo nnasi. Tusobola okukwata ID emu n'etambuza abantu 18 oba 3. Nga mukyusa bufaananyi? Nedda nga kekamu naye nga tukubisaamu buli omu naafunako kopi ye. Kati abasirikale tebasiru tebeetegereza bufaananyi buno? Abaddugavu engeri gye tuba nti tuba twebiikiriridde tebatwawula. Ate tebatera nnyo kubikkula kakasa? Tekikkirizibwa nakusemberera omukazi. Mu kuba arrestinga wano baba arrestinga bakazi bannammwe oba basajja? Naye bagambi nti mufulume era tebabakwatako. Eri amateeka gakola. Kati muli tosobola kufunamu kinyegenyege nti kampalule? Osobola era kasita owalula abeeri tebakuba ssasi ku nnyama. Bw'oba odduse kasita bagezaako nekigaana abaana bangi badduka nange nali nziruseeko. Ate ako tewakanyumiza ntyo? Nali. Nange? Kale, nkwanirizaako nnyo butereevu ku Mukutu Viki Exclusive. Yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulabira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kyokola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala gwe mukwano gwange eky'okugamba nti akobeere nga weekuumira ku mukutu guno osobole okufuna interesting stories, ofune stories ezinspiringa, okosako ne stories ezitakuleka kyekimu oba oli awo. Amanya n'eddoboozi bampita Viki, nga nsinzidde ku Mukutu Viki Exclusive. Nkusabye mbuwombeefu video soko gimpereka like, bw'oba omaze okubeera ng'ogindayikingira era nkusabye subscribinga ku channel eno. Bw'oba omaze okusubscribinga kwata mukadde kajje mu kigambo personalize ate okantere mu kigambo all. Wensinzira nga nkugamba nti turn on that notification bell, buli kimu ojja kubeera okifuna mukadde ate ku ssaawa eyo yennyini gye kibeera kiteereddwayo. Nkomyewo olunaku olwaleero mu kitundu kyaffe kya Kutaanu n'emboozi ey'akafubo still n'emboozi erimu ebyokuyiga again n'emboozi erimu enseko okossaako n'ebinyuma. Mboozi ya mwana muwala nkuba kyeyo Don Asia Nagude Bitmasa. Etukutta omubabiro mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Nkoze nejjolo ku kamera yali emabega w'okulaba ng'ofuna ekifaananyi ekirungi, and of course sitambudde nzeka, ntambula ne bannaffe. Anyway, I think kansoke mbawe mwanatu abambulizeeko mu bugenderevu. Mbuliza ku batulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale kusiiba. Era nga tuli mu biro 10 ebisembayo. Ebiro bye tusuubiriramu Lailatul Qadr. Tuyitirize nnyo Allah okumwetondera. Tusonyiwe ebyo byonna ebitusabako ng'abatonde. Ate tuyitirize nnyo n'okusaddaaka. Ekitono ky'olina kirye ne banno. Allah takolangako ku nsobi kutonda abalina n'abatalina. Neera ndi wano ku Mukutu Viki Exclusive nga bulijjo tukyagenda mu maaso n'emboozi yaffe. Era nga tukomyewo mu kitundu kya Kutaano. Era nga tukyagendera ddala mu maaso. Gye binaagwera Allahu alam. Kale, emboozi bweti wegenda okubeera nga ate etambula akanyiriro buli lukya.
ayongera ku upgradinga oba nawe olinga zino zi iPhone kati duli tubadde nga tukufunira mu iPhone 13 Pro Max kati olero zo 14 ojidde ku 14 Pro wa upgrading zo bulungi swabya anida endabikayo kyekitiibwa kyo ekintu ekirabika obulungi kinyuma okulabako. Nakuwaddeyo milioni za sente nga mmeka eyali yagana interview nze okumpa interview cause kyekibuuzo ekisinga okubuuzibwa mu comment section abantu bano tebategeera. Abantu tuba n'ebitusumbula tuba n'ensonga lwaki. Nga tutandika interview nasooka nakwetondera abo bonna abaakosebwa kubanga abantu b'ensi yange mbamanyi tulina entondo twekwatirira tutondowala. Mu kaseera ako yali content naye kenali njogera nali sikimiininga era gwe oli omu ku mikwano gyange be nasuubiza nti embeera bwe nnaabeeteredde tujja kukola ffenna si bwe kyali n'otuukiriza ekigambo kyo. Nentuukiriza ekigambo kyange. Kale kakati we twakoma ku mulundi guli twakoma ku butya Doni Asia bwe bamusetinga mu kiyumba kye yali apangisa era ekiyumba kye yali akuŋŋaanyizaamu abaana abatolosi ng'abafunira emirimu ebweru. Ne twagala tumanye nga bwagamba nti bamusetinga baani abamusetinga era olukwo olwo lwatambula lutya. Awo wennyini kansooke nkujjukize nti ntambula ne Hajati Kaloddo omulombi w'eddwa ono abeerawo nnyo ku lwammwe abalina ebizibu eby'enjawulo era ng'ennamba esembya 067 eddwa ze zeesigika zikoledde bangi abazitestinzeeko ate oba oli awo badda na bujulizi so nga ate mu mbeera y'emu Skin Mama Beauty World akola ku nsusu gw'omukyalo yandyagadde okubeera ng'obeera wa mulembe olabika olw'ekitiibwa kyo agenda ennamba ze weeziri awo emu ku WhatsApp kweri n'endala bw'ogikuba direct ate oba oli awo eyita Munamirembe Road opposite Link Bus. Mukyala yangambye ennaku zino ba client mumujjumbidde so mwongere okubeera nga mumujjumbira ate oba oli awo omulembe otambule nagwo. Kakati Doni baani abakusetinga otegeera otya nti lwali lukwe osetingi okubeera nga okwatibwa mu kiyumba ekyo? Oluvannyuma olw'okuvaayo nga sinaavaayo okutegeeza ensi nti ndi mutolosi era ndi maama kiyumba ndi ddalaala asobola okuyambako kwabo abaana abali mu buzibu okusinga okulemererwa ne dipotingibwa n'odizibwayo ewaka. Nakikola nga before media we yajja ne ŋŋamba abaana bangi abayita mu mbeera eno naye nga amagezi nze ge nkozesa okuyamba abalala tebagafuna kubanga tebandinaako access. Bonti wanafuna etutumu ku TikTok nakozesa platform yange okutegeeza abaana kiki ekigenda mu maaso. Bangi bankola ku ataaka Abannayuganda abaali basooka mu system obwesigwa gye bwakoma okubeera obuyitirivu ng'abaana bano banneesiga ku lw'enkola y'emirimu gyange kubanga nze mbanga byanamala mu ggwanga lya Saudi Arabia tetufunangayo ko complain yonna ey'omwana avaayo n'agamba nti Doni we yali agenda okunyamba yannimba nga olaba kati ebikola ki ebitambula ku bantu abasigalayo abalala. So nafuna obuganzi mu baana ate ne mbanga ndina connection y'emirimu kozi nze nali ndiringa n'abana Kenya nali sidiringa n'abana Uganda. Kati Abannayuganda baafuna obujja abagezaako okukola bizinesi y'ekiyumba eyo n'eggaana batandikanga okwebuuza oyo Asia akikola atya era abasinga obungi baali balowooza nti nze ndinayiriza ewange mu nnyumba endeetera okubanga nfuna emirimu ate n'ekirala nze kino ekintu nakikola kuyamba Bannayuganda wadde oluvannyuma Allah yamala n'ayisizaako nembanga nkifunamu akasente akasaamusaamu. Ekiyumba kyange kye kiyumba kyokka ekiri mu ggwanga lya Saudi Arabia nga kiyamba omwana ne kimuliisa ku bwereere nga ye mulimu gwe kusasula rent ebisigadde byonna maama kiyumba ne baba kiyumba ne tubanga ffe babikwasaganya. Kasita otolose omuntu najja mu kiyumba kyo okulya
kwa bwerere n'okunywa. Ate ne bojja nga tolina ky'olina tusigala tukwaniriza kubanga oba Munnayuganda. Ekitaali mu biyumba ebirala bo baatunuuliranga nnyo ssente n'ekirala ne baba nga tebalina access ku mirimu. Kati bwe ntyo natandika okufuna abalabe Abannayuganda abagezezzaako okukola bizinesi n'egaana. Baanwanyisa mu ngeri ezaali empitirivu ennyo. Okusooka recruitinga nga abaana bange nga babajja ku mulamwa ne babatunuza mu mbuga ya sitaani kugeza nga okujja ne bajja abaana ewange ne babasomeramu ddiiru ey'okwetunda. Abaana ne batendewalirwa abamu ne bagenda mu mbeera eyo naye abaatuukangayo ne balemererwa ate baddanga kubanga nze mu Saudi Arabia nali maama ayaniriza buli omu nga ne bw'oba waliko nange ate n'ogenda nodda ng'oli mu buzibu sisobola kuleka wabweru w'oluggi wabula nabagguliranga. Bwentu empalana yakula. Nze ndi muntu ateekwatirira muntu nga ne bwe mba nakuyamba ne tukola agreement n'oba ng'olina akasente k'ogenda okumpa n'otuuka eyo n'ondya zaamaanya bwe bukeera ku makya ne nkusisinkana ng'oli mu kizibu era nkuddukirira n'ogatta ku bbanja. So ndi muntu asonyiwa mangu. Kati bano abantu baatuuka ekiseera ne balaba nga nze obuganzi bugenda bweyongera. Okitegeera? Nga n'okufuna nfuna nnyo kuba Allah yali angabirira alhamdulillah. Kati empalana ne yeeyongera. Kati bwe nakizuula nti recruitinga abaana bange ne babajja ku mulamwa ne batunuza mu mulimo gw'obwamalaaya neeyongeranga okunyiiga. Wamalaaya gy'oyita embuga ya sitaani. Of course. Kubanga mulimo guli prohibited mu ggwanga lya Saudi Arabia era bwe bakusanga nga oli omu ku bo abagukola bakusiba ebbanga eritali ttono oluvannyuma ne bakudipotinga. So bwentyo nafuna abalabe bangi. Kyova olaba wakati mu kukwatibwa kwange kyanzibuwalira nnyo okumanya omutuufu yaani. Awo tujja kutuukawo ng'okwatiddwa. Kati tudde ku process y'ekiyumba wano. Zaali ssaawa nga mmeka bw'oba ojjukira obulungi? Bakukwata batya, bakusanga okola ki? Era abakukwata bakuwa nsonga ki? Nali mu nnyumba nga tutudde kubanga twali tumaze okucelebratinga Eid nga enkeera yaako abaana abazze okulya Eid baddayo ku mirimu. Twali mu nnyumba n'abaana 16 nga tutudde era nga family. Twali tuli awo omwami wange n'akomawo. We yakomawo aba yaakatuula mu ntebe ne tulengera omuntu akola ki abantu abakonkona ku luggi. N'agenda n'atunula mu kamera. We yavaayo n'aŋŋamba Asiya abasajja batusazeeko. Bwe yagamba bw'atyo ngoba nga tewali option. Ng'ebigenera nali sambadde nadduka mu kisenge enyambale abbaaya. Waliwo koli mu freestyle. Engandi mu casual clothes engoye ze tubeeramu mu mayumba. We namala okwambala ne bayingira. We bayingira ne batusaba inkama abaali bazirina ne bagamba musooke mufulume bwe mubanga mulina inkama eziri valid mugenda kubanga musigala. Bwetyo twafuluma nze baali bandese. Naye kwaliko omusajja yali mu kanzu ya walina ebikwogerako. Nalina inkama. Waliwo omusajja yali mu kanzu ya leeya. N'abaana bennyini mu baana abo mwalimu abagamba nti yali musirikale ng'ali mu leeya ekkanzu. Gwe gy'oyise ekkanzu ya leeya. Yali mu leeya nga ye kanzu. Nga tambadde kombati z'amagye. Kati abamu ku baana mwalimu abo abaali bagamba nti bwe tuba tugenda Doni tatuleka tulina okugenda naye. Abataasangibwa na biwandiiko biri valid. Abaana ne bampaayo. Be baakwata bagamba tebatutwala nga Doni taliiko. Bababuuza wano ani abakulira ne bapointinga muze. Gwoteresa abantu abatalina biboogerako. Era balema kumpointingamu singa tebampointingamu. Singa nakati oli Saudi okati. Singa nakati ndi Saudi nkyakakkala by'emirimu gyange. Bakusongamu. Bansongamu. We bansongamu nze ndina okukkiriza kungi mu Katonda mmanyi tagera kibi. Nagamba itisooke nakwata akasawo kange omwali amasimu 3 n'enfuluma. Ekyabi kineeralikiriza nti baali batukutte ffenna jjukira oluggi baalulinnya ne lumenyeka. Baasamba busambi abasirikale okuyingira. Kasita bakonkona emirundi 2 nga toggulawo balinnya lulinnya kubanga
eba order from above. Ekitegeeza byendaba mu firimu ebyokulinnywa akajja omugere kangu nange wakanga kola ne kayitamu. Kasitoba nga oli mutendeke. Kuba nze mbiraba mu firimu omusirikale ajja n'akuba akajja omugere ngamba kitegeeza tuggalirawo bwereere. So basamba akajji nga tugenda kufuluma wabweru nga wali olukalala lw'amamotoka n'abasirikale bwakati nawo kabanga owaffe wano nga kati bano tebakaaba gano mu magye ne bascored era ffe baatutwala nga bakungu ng'emmotoka yaffe ebeera mu makkati naye ng'emmotoka z'amagye eziri Emabega tobala muwendo okitegeera. So ne babatwala olwo ani akwata akatambi ak'ennyumba we mubadde muli katambule ku social media? Ennyumba yange tebagikwatako katambi, ezo zaali nnyumba z'abamalaaya abaali banfitina bakola katemba waabwe. By the way ba celebrating nnyo kuba tulaba video kwatibwa kwange eraga nti wano Donasia wabadde abeera mulengere bamututte tinka bintu ne biika kasawo ka makeup akalese wano. Nze nyumba yange yali nene ate ngeri well organized. Tekali kazigozigo. Yali apartment nga erimu almost ebisenge 7. Bakututte. Paka wa ku deportation Makka. Tutuse ku deportation nze nali nsuubira okudda cause we nali nva wa mukama wange navayo n'essimu ye mu butamanya nendowooza nti yanteekako omusango mukadde gye natoloka okuva Damaamu. Tugenda okutuuka ku deportation nga tuba tuteekamu ebigalo binkumu nda kuteekamu ebinkumu nga baŋŋamba ID yo yaggwako omaze emyaka 2 extra muno ddayo mu nsi yo olikomawo. Wakikola otyo kubanga wano ebiwandiiko byewabalaga byasoma byalaga biramu? Tuba n'ebituyisaawo tuba ba freelancer. Katakiti kyako mpulira nga nandi agandi mukikola mutya? Ebyo bintu byaffe bya munda. So neri waliyo nassa? Of course. Nga ffe tugenda nti kintu kigize kangire ngende ku nassa bakigire. So neri waliyo nassa? Tusobola okukwata ID emu n'etambuza abantu 18 oba 3. Nga mukyusa bufaananyi? Nedda nga kekamu naye nga tukubisaamu buli omu naafunako kopi ye. Kati abasirikale tebasiru tebeetegereza bufaananyi buno? Abaddugavu engeri gye tuba nti tuba twebiikiriridde tebatwawula. Ate tebatera nnyo kubikkula kakasa? Tekikkirizibwa nakusemberera omukazi. Mu kuba arrestinga wano baba arrestinga bakazi bannammwe oba basajja? Naye bagambi nti mufulume era tebabakwatako. Eri amateeka gakola. Kati muli tosobola funamu kinyegenyege nti kampalule? Osobola era kasita owalula abeeri tebakuba ssasi ku nnyama. Gabbanga? Bw'oba odduse kasita bagezaako nekigaana abaana bangi badduka nange nali nziruseeko. Ate ako tewakanyumiza ntyo? Nange? Nali tamanini nga tugenze okugula ebizigo. Bino ebyaffe ebyolususu? Ebyokweyerusa. Nze nakwata mu kizigo era nga tekinswaza kukyogera mu kamera. Ogenze okunona ekizigo? Kati munnange gwe nalina nga bajja batukwata. Wakati mu kutukwata nadduka bwenalaba nga ataddeko nange ninteekako ate kasita twayingira kolido tebaddamu kutulaba. Tebayingira bufunda? Tebayingira bufunda. So olwo n'osimattuka nengera olwedde wali ogenda? Nali ngenda Allah yabita tenaba kusalawo. Wano ogwokubiri tofuna ndowooza epanula? Ogwokubiri twali bangi. Nga otidde okuleka banno ate nga bakwesize. Kyandifaananye nnyo. Kyandifaananye bubi nnyo. Mutuuse ku deportation mutaddemu ebinkumu. Bakugamba ID yo eri expired 2 years ago. Be basanga ni ID nga zikyaliko baabazza era gye bali bakyakola bawala abange. Bakusiba? Amakomera ago banteeka mu deportation government yange okumpeereza ticket influence. Tunnyonnyola ekigambo deportation cause gwe wali munda. Kiki ekibeera mu deportation cause oli bw'agamba nti ali bamutadde mu deportation center tuba tulowooza nnyo eno nti oba oli awo abasinga nti
bakutadde mu komera. Deportation eyawukana ne komera era bwe bakusanga n'omusango bakwawula ku baana abali mu deportation. Buli lw'obeera mu deportation baba bakukuumiddewo nga gavumenti y'ensi nga basindika ekiwandiiko eri gavumenti yo. Kyova olaba nze nkubiriza nnyo abaana abaggala okukuba ekyeyo abawala bagende Saudi. Kubanga Saudi yasayininga contract ne Uganda nti webukeera ku makya n'ogenda ku deportation teweetaaga ate kukuba mulanga nti munsondere tiketi nga walabye eby'e Dubai. Gavumenti ya Saudi Arabia ekwata pressurizinga gavumenti yaffe kubanga kyali mu ndagaano. Gavumenti ya wano nekugulira tiketi n'emmere gye tulya ku deportation ne bw'ogendayo ng'oli lubuto ezo pampers ze bakuwa amata g'abaana ge babawa buli kye bakuwa kyonna eba biru ya gavumenti yo ya wano. So ekitegeeza gavumenti ya Mwami Museveni ebalabiriridde sigirinaako buzibu era efuge ate paka Katonda lwali basazeewo wengo sigirinaako buzibu. Abantu abalina obuzibu ku gavumenti bwe batayagala kukola naye buli lw'oyagala okukola kati ngenda kubuulira ekiri mu mawanga ga Saudi Arabia. Olaba ffe Abannayuganda wano tukaabisa kajanja batulowooza nti olwo we tunaakyusa gavumenti olwo ssente zitandika okuvanga eri nga ziyingira mu nsawo zaffe. Tuve mu politics tudde ku mboozi yaffe. Kati bakukutte emmere bagibaleetera tulya mu budde tulya miiru 3 olunaku. Amazzi, breakfast, lunch, supper. Mulya bulungi ate mu budde. Mbeera ki eyali awo ku deportation ng'okwatiddwa? Embeera gye ndabawo ng'enzibu nasangawo abamalaaya bangi be baali bakwata. Ate nga be baali basinga obutanjagala baatulugunyanze. Baatulugunyanze nga ne bwe mba neebase waggulu jjukira tulimu essi bajja ne bansikako blanket ne bagitwala ne bagenda ne bagikweka. Bwe mbeera mu kinaabiro nga ndi kunaaba bajja ne bajjawo olugoye lwange n'ensigala omwo mu kinaabiro nga sigenda fuluma kubanga ebintu byange babiwambye. Bankola ebintu bingi ng'obi ne waakusanga ng'osaala ajja n'ayimirira mu maaso go n'atandika okukuba akayimba. Kayimba kyolo ke bayimbanga? Bayimbanga ennyimba ez'enjawulo ze sijjukira kati naye ng'oli abeera ayagala interruptinga ate ng'oli mu swala. Nayitwa mu kunyigirizibwa omuntu eyali ku sayidi yange yali maidi wange Naalongo yonna gyali nsaba Allah munkuumire. Bankwata naye y'omuntu yeeka eyanwanirira n'abaana bange bennyini be bankwata nabo bwe twatuuka mu komera nabo ne baneefuulira. Bo badde osuze era bwe babakutte awamu. Be mbadde ndiisa be nalonda ku street nga balwadde baatuuka mu komera ne baneefuulira nga balinga abagamba nti nze yaleeta poliisi nti tukwate. Ne balyoka bafitinaaze nga naye bampitako nga seegenderedde nga banninnya ku bigere bankyokooza nnyo ng'oluusi nnyinza kubanga ntudde bwentyo ebinaavu ebinaandinnya ku kigere bw'ati naayitawo. Naye mu bantu ndi mukkakkamu nnyo era abaana abaali nange ku deportation ne basobola okumpagira. Sirina gwe nayanukula paka Allah lwe yakkiriza n'envaayo. Nasangayo abamazeeyo myezi 2 myezi 3 naye nze namalayo wiiki emu n'ennaku 3. Baapanga enkwe zaali mpitirivu. Amawulire gonna g'olaba Calvin Kayanja azunza yakubanga amasimu direct mu deportation ng'akuba direct omusajja oyo alina fitina ya Rabbi Mungu. Simanyi wabula fitina ayine futwa ayine fitina era egenda kusiiranya abaana be. Kayanja mwennyini oyo mwennyini ayina omutima omubi ayine futwa naye wanaaba tabisasuliridde mu bulamu bw'ensi eno abaana be bagenda okubifeesinga. Soka sinoonya mpalana nnyo wano naye ate neetaaga okumanya effutwa litya. Effutwa nti owulidde muno nti afunye obuzibu otandise okutambuza amawulire agatali matuufu. Calvin Kayanja talina buyinza mu ggwanga lya Saudi Arabia naye yavaayo n'alangirira ensi yonna mbo ye yankwasa mbo ye yalagira gavumenti enkwate. Yali alinako access wabanga yalagira gavumenti enkwate lwaki bankwata n'abalala bonna. Ye lwaki omwami wange baamuleka wabanga ye yatowa order ate nga yalimu mu nnyumba yalimu era baatukwata ffenna ye ne bamuta.
okitegeera so n'asaasa nnyo obulimba bungi ku social media mu kaseera akazibu muno we yeetaagira ng'omunayuganda kubanga aze ebbanga byonna mala e Saudi Arabia sisanyukirangako munayuganda kubeera nga ali mu mbeera ey'okunyigirizibwa kati ninyo Calvin Kanja bwe yakubanga esimu mu deportation yagikubirangani abatwala mwalimu omukyala baali bamuyita Betty n'omulala nga bamuyita Mebo nga nabo babakwata nga nabo babakwata nga boogera naye baali bakaswabule nga boogera naye nga boogera n'omusajja wangambye kaswabule abakyala bakwatanga obubaka nga gayiwa oku embassy Calvin Kayanja wamukubira amulikodinga ndeni nakubira bano ne bawuliriza Calvin byakoze eki byabayogedde kati agwatya mu shiiti okujja ku kisaawe n'atanfuna tuba tusenguka tuva mu amba mwetwali mu amba 50 kati nga tugenda mu amba 55 amba bwe bwali badde ng'obusenge amba yeyandibadde nga accommodation yammwe room mwe mubeera y'abana Uganda kati twagenda mu covid room kati wakati mu kugenda mu covid room laba Allah akasimu Kayanja kwabadde afunira olugambo bwe kagwa ne kabula mpuliriza gwe kati akasimu bwe kagwa ne kabula sosi y'olugambo nebanga ekutuse kati jukira twagenda okuva eri nga bakubidde Calvin Kayanja nti tugenda mu covid room enkya tusimbula olondujjukira naliwo ku office kwolwo nangamba ndi enkya bajja era mukere ku airport akasimu Allah n'akabuzaawo nzijukira nagenda n'Adija Kigozi ku airport kati mwenye mutike kati laba we twatuuka mu amba 55 ne tukubayo ennaku endala ezo ne covid fete twakola by the way kuba government yaffe kyayiko obusobozi yabulina kubanga kwolwo yatika abaana bangi tetwakola covid test batwa just bipapula bitufulumyansi kati Calvin Kayanja we babeera confused sosi y'olugambo ekutuseeko owakasimu kakakaaba kati ono omukyala gwe baali bayita Betty akasimu kagwawo mu process y'okutambula naye kyemanyi mu process y'okutambula ne bibulanketi byaffe nga tusenguka mu eyo luumu bandikandibanga kagwa ne wabeerawo eyakalonda naye nazinga mumwe weebali nnyo jjukira okuyingiza akasimu muli olina kuyingiza kisaanikira kyokka eryanda lyokka okayingiza mu spare nga tekagatta simu nnamba kubanga bali bacekinga okumanya bacekinga n'omukono mu bitundu by'ekyama baguyisaayo tobanga olina kyoyingidde nakyo munda mu deportation naawe omukazi bakuteekako bakazi banno ne weeyambula okuva ku kaleega nga bakucekinga tobanga oyingiza ekyobulabe ogende okole ki okituuse ku balala oba okyetuuseeko so ne bakwambula wenna ne bakucekinga ng'ayingira ekkomera prison era kazibeere ssente ogenda bakoma ku nusu 5 gye mitwalo 5 ogenda najo oba osusaamu ezo ezisigadde baziwandiika ne bazisigaza byonna polisi eri tekolanga polisi ez'ensi ezimu ezisigaza ekizibiiti kati nze bansanga nze bagenda okunkwata nga mu nsawo nnamo $7,000,000 plus naye zonna baazisiba n'ebicupuli byako mbirina n'ewaka walinako n'ebicupuli nalina si bicupuli bya ssente coins mu lugisi tubiyita bicupuli ebicupuli kati mu lwaffe Oluganda zennusu era nti ffe ebicupuli wano kize ssente enfu ziba coins mu lugisi tubiyita bicupuli ebinusu mmwe mubiyita bicupuli nja kuyiga olugiso mpe emboozi munange Calvin Kayanja batyo nga bamutomeza Calvin kulo yatuvugisa amafuta ne Adija Kigozi era emmotoka katono yatukola bubi hano nga mbuuza naffe tufaaki twagala kukwaniriza otunyumiza emboozi eyo mwagala kundabisa mwagala ebyonoonese mbamanyi twali tetwagala kukulabisa ffe twali twagala otubuulira olukwe lwajja lutyaki mwagala kundabisa era Adija yakyeyogerera lwatu
nti nzize kumulabisa omutikke kati nga nze nkutte essimu ya Dija nze ndikodinga yatetwa nzijukira kwaliko ne divorce twali bannamawulire bangi I think Neka Kalamu yali agenda yaliwo yanja golaba oyo tatudde oyalaba nga ddiiro egudde butaka ey'obuto leero tebazze naye okwosa enkyajja ali kati okumanya Calvin Kayanja oyo musajja munanfuusi nnyo weyamanya nti eddiiru y'okundabisa egaanye yasalawo nansibako ebigambo ebijweteke mbokago bba wange gyampeereza mulimu smuggling ate ako kajja katya tugenda kutuuka ku kisaawe Entebbe ne bannange tujuziza foomu tukyali mu line tukyajjuza foomu kati nikankuzeeko Emabega bakukwata ne million almost 7 ne bakuwako emitwalo 5 ze wayingira nazo wano processing nga babatikka ku nnyonyi byonna baabituwa era sente nazichenjezaawo ku airport ku flex sente ko wajja nako tutandika okulamu linnya Doni kati ngenda kutuuka ku kisaawe nga Calvin Kayanja yalusedde olukwe ku airport nze tebanzikiriza nakufiiringa foomu ezo abantu ze bajjuza mba nkyali awo nze abasirikale bajja buuzi ne bagamba tunonye Doni Asia ekena gudisiyate aliwa nowanika yii ne bampointingamu ojjukira olwedde mu baali batutisa na bamwalimu bamalaaya bayite banjagala kati mwalimu omukyala bamuyita Betty nga tukyali mu komere Saudi Arabia omanyi kye yagamba nga tukyali ku deportation yagamba mbo singa basobola okuyingiza obutwa mu deportation yandibumpadde ne bankomezaawo mu keesi namubuuza Betty nakimwebuuliza nga bw'okimbuuza ne mugamba Betty nakukola ki nangamba gwe lwaki okuba bamalaaya tomanyi nti naffe tuba tweyiiya lwaki oyagala kwonoona bizinesi yaffe ne mugamba olaba nze sibafuddeko namukigambeyo ne mugamba nze abakazi abakulukulu nga mmwe sibalinaako buzibu mwetunde kuba abakulukulu waleka abaana bwewaka ne mubuuza ne mugamba nti lwaki mmwe simu abakikola lwaki mwagala okurecruitinga abaana abato be mwagala okuyingiza mu system eyo ye n'ekirala sente ze mujjako abaana nga mubayingiza mu bwamalaaya nga mpitirivu balina neka commission nabo ke batwala na sente za training okubayigiriza engeri y'okwetunda mpambooza ate yo twagibuuka bamaze okutolosa naawe gye bakutolosezza bakusomedde eddiiro okkiriza tobwamalaaya mbusobola bw'otuuka nti ate malaaya bakutwala for training 2 weeks bukadde buna full training etwala okuyingira obwamalaaya mu Saudi full training bakujjako obukadde buna osasulira kuyiga bwamalaaya mu bukadde obuna obwo okola bw'obasasula be babeera bakama abo client bwavaayo zakuwadde zibakwasa oba client asasula be bakuleetera obusajja be baba bayogedde n'obusajja obugenda okukukozesa okukweŋŋanga okukweggala ate the same time bwe buba bumanyise gwe basasula gwe tokombako wadde ennusu okumala weeks 2 ng'amagulu gaba gabwere oba wakamalako weeks 2 oyagala kutandika kunoonya zigenda kusasula lumu bakutadde ng'ofuna menstruation period kyeki olwala ensonga z'abakyala bw'otandika okulwala nga batandika okugamba oganya okumira obuweke obuzikiza omusaayi onaalya ki mira obuweke okole kubanga stopping a period sokole onaalya ki abaana bamwe abaana abawala be ba recruiting okuyingiza mu bwamalaaya e Saudi Arabia bali ku kyokya nze nsaba Allah bunkingirize n'emikwano gyange n'abaana bange mbuuzaamu ekitegeeza abaana be bayingiza obwamalaaya tebagenda mu nsi babawa obuweke basobole okustopinga breeding eyo ate kati waliwo n'abasinga obungi kati bazuula amalwaliro bagenda mu family planning ne babeerawo batyo mu bulamu obwo bulimu okubonaabona era nze mbuuza mu process eno eya weeks 2 nga bakutendeka omulimu gwabwe bakujja wano nga balinawo training camp yaabwe balinayo ebikyala ebikulukulu ebyo ebyasinga okunfitina
bye batwalamu bye biba training ajukira byo biba byakadwa nga byayiika ddanga nga newe kyeteeka ku mutimbagano teri musajja asobola kigula kuba mu akafaananyi Joero bitandiko okurecruitinga abaana abato abakyalabika ne bitandika okubakozesa egyo emirimu gyabwe kati awo akafaananyi kenkubamu nga bwe nagamba omujaasi bamutwala kumutendeka abagenda kumuyisa mu mutendera guno na guno mundu gikwate bwoti coachinga bwoti kati wali bakuyingiza mwana tu ne batandika okusomesa ogwo omulimu gwabwe ngamba nti wano omusajja bamukwata bwe bati abbibwa bwati weebale nnyo kasitoma bw'abazze awamba amaze kusasula sente ziteeke mu lifti ozinyegeza mbuke waggulu ku kiyumba ky'abamalaaya abalala kubanga balinayo mbo bakasitoma nga waayingira n'amala okukozesa akukuba n'akuggyako sente ezo n'akubba n'okukuba kyobola amalaaya talina akawunti eri stable ku TikTok bababa amasimu almost buli lunaku bakolera mu bugubyolooza eri y'emirembe bakirayanti nabo bajja bazze kubba jukira eriyo obuyemeni obwayingira Saudi Arabia mu bumenyi bw'amateeka nga bwayita ku nsalo oba ku border okuyingira Saudi Arabia kati obuyemeni obwe kyova olaba nti kati ne siriimu mwali mu bamalaaya Saudi Arabia so bwe bwava sigo obulwadde bw'ojja ne client nga sente oziteeka mu lift oginyiga eyambuka n'amasimu ng'ogejjako kubanga oyinza kubanga wayingizizza omubbi batayiminga batya nti kati client omumaliriza n'ojja wansi oba singa ofuna obuzibu anti kati olaba esimu gye walikozeseza okommunicating nga wajambusizza anti kati olaba before ng'agenda kuggulira kasita wa client location okitegeera oba n'ayingiza client mu luumu yaafuluma wabweru kukweka bintu bye bw'aba tabitadde mu lifuti kubiweereza balala afunako waabikweka kati nze nalinga nsindika ssente olunaku olumu ne wabeerawo abawala abampita nagendayo naye nga nali simanyi nti bakaswabule naye bakaswabule nkujjukize yakatweyungako be bamalaaya omwana yagenda kujjayo ssente nga bazitereka mu ttooyi olaba kino ekigundi kya ttooyi ekiflashinga basiba ssente mu buveera ne baziteeka mu maazi ago agaflashinga abamu ne bazikweka mu esi balina ennaku era nze nsaasira omwana ayagala ebyamangu n'agaana okukola mu kiyumba n'amaliriza nga bamurecruitinze bamuyingiza ogwo omulimu gw'okwetunda si mulungi era nga nze ngenda guvumirira paka lwendiva mu bulamu bw'ensi wama kati abaali bagamba nti naawe oli malaaya ntegedde ensonga nze nabakuba nnyo nze nakuba waliwo omusajja era gwe neekakasa nti ye yampendulya bamuyita edikayizi essaawa zino yesaa abavulu mu kibuga Jidda yeyita Papa Invent C era Ibrahim Kasa we yali e Saudi Arabia oyo gayi yagenda paka Madina n'amujjako interview be bannayuganda abakyasinze okukola obumenyi bw'amateeka mu ggwanga lya Saudi Arabia anti we bakyasinze okurecruitinga abaana b'abaana we bayingiza mu bamalaaya oyo edikayiza alina abaana nga 16 mu bawala 16 kyakoze abaana b'abantu e Saudi Arabia abazaala namu baalepinga n'akuba empi ebikolobero ebiri mu bannayuganda eyo kati nze nali mbalabisa era nze mu kuvaayo edikayizi yagula n'embuzi n'agiwandiikako erinnya Doni Asia ne bakola pate ne baselebratinga okukwatibwa kwange yeri gye watugamba embuzi bagisibako ekipapula ekiriko Doni Asia bagiwandiikako ne Maka newandikako Doni Asia kati ekyatekya bannange kati oyo edikayizimu yasinga okusudya abantu bugunya mu komera era baba n'obuyinza obuyingiza ekintu mu komera baali bagadde enfiire Saudi Arabia ku deportation oyo era Betty nakineegambira naye Betty oyo yakineegambira tuba tugenze mu covid room ku lunaku lwe batuwa amasimu lwe tugenda okusimbula ku maca aba yakazaako amasimu ge ne bamubikira maama wa muzaala mbo yafudde era bamuziise ennaku 2 emabega ate gwe gwadayagalizo namusemberera ne mugamba kyoyagaza muka kitaawo kitwalamu nnyina mugamba nga kitalo naye mugamba ate oba oli awo singa yabina obusobozi nze gwe yali ayagala okutta Katonda n'amulozaako toyagalizanga muntu kufa okufa tteeka naye okufa kuluma
Tuesday tukomyewo wano entebe olwo tutuuse tuli ntebe ku kisaawe bakunonye abajja babuuza donasiya banno bakuwaayo tolaba nti baaga zange nali nziseparate nze nga nziwadde ku bantu abalala bansitulireko oho nagenda okutuuka ku kisaawe nga bamanyi omuwende gw'ensawo zenina olaba wano we nazisikira nga tuli ku kisaawe nga batuwadde access ku masimu baakubanga ebifaananyi ne basindika e Uganda ab'obwangu awo bakubirangawo waaliko omukazi yali musiraamu nga bamuyita Hadija Allah musaasire mu guno omwezi gwa Ramadhaani nze namusonyiwa bwe bakukwata nawo omusiraamu yampalana yali mukazi musiraamu nga naye asala naye nga ne bwansanga nsala agenda naase n'ebizzi ebikyafu n'abinjuwa mu maaso bw'ati nze Bannayuganda bantulugunya mu kkomera ekisinga okwewuunyisa mu byonna nti ku bonna tewali gwe nali mmanyi naye kuba nti baali bakaswabule ate nga nali nkuba omulimu gwabwe baali bamalaaya ng'obakonjera nali sibakonjera nze navaayo nga ntegeeza ebikyamu ebirimu okutaasa the younger generation abandyasikiriziddwa era abaana bangi nnyo abaagendayo ne batuukayo ne basisinkana bye nali mbagamba ku media ate ne badda nga be bampa information eri munda mu bo bakusanze ku airport n'ebintu byo bakugamba ki sango ki bali mu byambalo ki basirikale b'oku aviation abo abambala black ajja ne baŋŋamba Adoniasi aliwo ne bankwata ne baŋŋamba olina ensawo 7 tukwagala n'ensawo zo zonna ng'ate olwedde obadde ozigabye nze nali nsigaziza kamu aka pinki kati mba mpita ku kisaawe waliwo abakyala abayogera ebigambo ebitaali ebirungi nga bakola ku kisaawe naye nabatunuulira bwe nti ne mbagamba never judge a book by its cover. Ne badingana ne wabeerawo eyeesuluusa nga yo banamusemberera n'enfukamira n'emubuuza n'emugamba mama tomumanyi sikumanyi naye nsaba Allah ajja kuwa omukisa owangaaleko nange n'ekirala tojajinga nga muntu gotamanyi nali nkuvumyeko nakimubuuza nga nfuluma kubanga olwedde nali mukwate nagenda okufuluma wabweru mulamu wange yali annonye n'emmotoka ya bagiyita super customs kubanga engeri gye nalina ebintu bingi bba wange gye yali apangisizza mu mmotoka yange eyo yennyini eyali ennonye ku kisaawe eyo gye baapangamu baaga yange n'abasirikale nga ndi mukwate ne banyingiza ekkomera lya aviation ate mu mmotoka yo mwennyini eyali ekunonye mwe baakutuuza ekyasinga okunkwasa ennaku wakati mu kutambula nga ndi wakati mu basirikale Calvin Kayanja yali ayimiridde ku mabbali bw'ati n'agamba ekyo kiwedde Calvin Kayanja yali ku kisaawe era yali mu saati ya maroon naye Calvin president w'abankuba kyeyomwe nyini gomanyi mullo naye simanyi kye namukola kubanga yali mukwano gwange namuyambira abaana nga nze abalabirira naye ng'enno bakadde babajjamu sente n'azirya mu bantu abatandi ntaddeko mpalana yandibadde Calvin Kayanja naye simanyi buzibu bwe naye nze namulekera Allah era simuyinaako buzibu tunyumya history tunyumya ebyaliwo kubanga kati ndi mulala bakutuusizza mu kkomera lya aviation banyambudde ngatto batandise okunkuba pekise kati nze omumanyi kye nakola we nakola isdura akasente kange nakanyiga mulamu wange konna naye bankuba pekiseni ne bampisa n'omukono paka munda mu kagoye k'omunda nga balowooza nina sente jjukira abaawendwa baali bamanyi nti ndina sente mulamwa gwali gwakukama bakukamiraawo nembeerawo ku aviation ennaku 7 nga bakukyajinga musango kyawo basooka ne banteekako omusango gwa adoption bwe nali nkwata abaana ogwo ne balaba nga tegugenda kukola ne bagunzijako ne banteekako omusango gwa human trafficking ne neebuuza nze nali Saudi Arabia nze sifulumyangako mwana nsi ntegeerekeka nze abaana be nali nnyamba baali Bannayuganda nga mbayambira kati bano omuli omukyalo oli Betty ne munne gwe bayita Mebo manyi kye baakola bampendulira abaana bawala bange be bankwata nabo ne bajjaawo ku aviation ne baanumiriza abaana be nayamba ninamu abaana babiri omu yali mugisu
la hawla wala quwwata illa billah. Mwogero olulimi lwe mutegeera. Benasanga ku street nga tebalina mu maaso tebalina mabega nembalonda nembanniriza nembawo obubudamu ne balya ne banywa twatuukawo ne baneefulira ne bampayiriza n'okumpayiriza mbu bamanja ssente omu n'anteeka kusimanyi miliyoni 4 omulala miliyoni 5 naye manyi kye nabagamba bwe mba nga ndina ssente zammwe bantwala ekitalya kubanga temummanja nze yali ababanja Allah bw'aba atugeredde ne tukwatibwa si nsobi yange kugera kwa Mungu yalina ensonga lwaki sinze yabakwasizza olwedde nze yali yateekateeka ekintu ekibawadde obubuddamu wetwesigamye ffenna ne mbagamba nti kale mwabamanyi so twaliwo byali biwanvu era nasasula ssente ezitaali ntini okuva ku aviation byesigenda kuyingirira nnyo ku lw'ebyokwerinda nye ebintu ebyokwerinda bwebiri yes kituufu naye azilonga zitoyina teeka lyomenya anakukosa abantu balala twagala okumanya process ya nze ku aviation saali na musango n'omusango gwe banteekako gwa human trafficking nze nali ntuddeko omwana mu Uganda nemutwala ebweru nze Abannayuganda be nali nnyamba nali mbayambira ku ddungu nga kampuni zaabatwala ne batomera ebiyumba ebibi abamu nabalondangana ku makubo nga bakama bawe babakasuse ku masitwiti lwakitegeera abamu nabajjanga mu mbeera embi nga abawalabu babakasuse mu covid nze n'enguma era nze nalwala covid emirundi egisukka mu 6 katono covid anzite ku lw'okutaasa Abannayuganda abalina covid abasuuliddwa wabweru naye ate gavumenti mpakyo appreciating omulimu gwe nakola okuyamba Abannayuganda ate bagamba mbu nze nali mpabya Abannayuganda ate nga kye nali nkola kyabi kiyamba Abannayuganda bo baali banyumirwa abaana baffe babaddize mu makeesi nga babaza kati olwovaayo otya ku aviation wano era navaayo ne bansalira ssente ze bansalira ne tusasula omutitimbe gw'essente gwe baasaba ssente mmeka ssente zaali mpitirivu ziyingira obukadde obutaano zisukka namu buyingira 10 tebuli mu 10 ekitegeeza miliyoni 8 zo zaali baziwera ezagwera mu process eyo okuva ku process yali mpanvu kubanga twagula balooya bokka twafuna balooya 2 naye buli looya yali ayagala miliyoni 2 buli looya yali emu 8 buli looya kasente ako ne kaggwera ako kaali mu bolooya katugamba bba wange yamala neera n'ayongerako zaabi teziwera ku ssente ze nalina yamala n'ayongerako miliyoni ndala yazisindikira na muganda wange eyujje extra zavugiddewa 1 yayongerako almost miliyoni nga 2.9 ssente ze wajja nazo so ssente zaali mpitirivu ezagwera awo bakutanga olwo bakutadde ku misango ki gye bakuteereddeko gy'otawangudde namala neŋŋendanga nga ndipootinga kubanga nafulumira ku bondi emigugu gyaffe giri olwo migugu gyaliwaawo era ne bajja ne basala nsawo ku nsawo nga balina ne kamera ne batandika okucekinga buli kimu basala ensawo eyasooka nga mulimu perfume makeup hydropencil twala tugende eyokubiri mwalimu legging na mpale z'omunda eyokusatu t-shirt eyokuna abaya kwetugamba omwami wange yategeka ebintu kubanga yammanyi kwetugamba ye yakwata ebintu nga namanya nti bwe buno obulamu bwa Asia so yali anteekedde by'olina okukozesa wano okukozesa kubanga eno already yali amaze okufuna wengendo okubeera n'amanya nti kati neetaaga kino na kino kati ziri keesi ze baalaba zonna zaali ngoye era nze sirina lugoye lwenyambala nga nalugula mu Uganda okujja zemba nkyusizzaako era baba bazisindisa okuva bweru omwami yakyagula n'aweereza nnyo n'amaanyi yandabirira akanyiriro kano koolaba yali mabega waako naye nga weebali ekundabirira omulungi mpulira maama abatalina kiraavu ky'oba bambi anfuddeko omwanatto kati bakutadde oddambaale ewaffe wa maama ndi mukazi mufumbo kati ate embale nali ŋŋendayo kukola ki kati anti oli mufumbo atali waka ataafumbirwa bbaali wange yali amanyi gyantwala kubanga nze we nali naye Saudi Arabia saali mu kawundo kakubye eddirisa yampoowa omwaka 2020 mu mwezi gw'okusatu ennaku z'omwezi nga 24 ye yali nika yaffe era yali online nika
ne bakubira muzeeyi essimu nampaayo era n'enkoko brother wange n'agirya n'omutwalo gwa tata n'agulya. So emikolo gyali ebiri ogweri n'ogweno. Nedda kati eno yali just ssimu nga muzeeyi alina okukakasa ba imaamu nti nze taata wa gundi era nga muwaddeyo. Weebale nnyo. Olwo enkoko bagiwa batya omukoddo? Ssente twasindika nsindike ne zituuka ewaka. Nti sebo muko enkoko ogirabye? Yo. So kati nali sibina kugenda Abaali. Nze nagwera mu kkomera naye nga omwami wange yamanyi wa wanjagala mbeere. After ekkomera. Watuukira wa? Natuukira Buziga. Nali nsula eyo. Yakupangisiriza. nga ndiranye First Son. Tobola baleekaananga naye nga bansanga wa? Bakusanga Buziga. Yankweka eyo nga n'okuyingirayo waliyo road block. Ku sozi eyo waggulu. Doni Muhammad gye yakwagaliza obeere era gyakutereka oluvannyuma lw'ekkomera. Oyo ye Doni Asia. Otuuse wano e Uganda. Embeera ya depression ekirwadde ekizibu okujjanjaba. Kyali kizibu. Otegeera otya nti ndina kati depression oba ndi depressed oba tewakitegeererako ddala nti wakiba? Omuntu bw'obeera depressed tomanya naye nga depression embi etta. Bw'otuuka e Buziga ennyumba wasanga bagiteeseteese nga mulimu byonna oba wagyeteekerateekera? Oli mwana wattu yantegeera nasanga buli kimumu ekiri nga bwe nali e Saudi. Yaddira amaka ge Saudi nga bwe gaali n'agakuteera e Buziga e Uganda wano. Nze sibeerangako mu bulabu bwakunyigirizibwamu bwakwejjusa. Nze sikwatangako mu manda okuva lwe nayingira Uganda. Maama yogera embeera eriwo. Kebeere kando ewange sigikumangako. Masannyalaze bwe gaba gagenze nkozesa sola. Ate nga byonna yabisindika okuva eyo. So omwana agenda na commentinga mu comment section n'agamba she is in love alone. Ne bw'oba ggwe baŋŋamba mbu oli mukwano wekka. Bw'oba ggwe ku mugambo ogutokomoka ku social media naye omusajja ne bukeera ku macanga asigadde ayimiridde naawe. Bw'oba ggwe ayimiridde naawe ate nga gw'okakasa nti ayimiridde naawe abala bagamba mbu omwami gy'ali yafuna dda. Ne bw'aba yafuna nze saggala kumanya kasiro ng'aza akufaako. Yes. Kubanga musajja musiraamu. Ate wamaka akirizibwa okubeera n'abakazi aba ate tebannawera naye nga kiri nti nze first lady bali bagoba bugobi nedda nabo babeera nze saagala nakumanya gye bali oba gye bali oba naye nga muli saagala mmanya. Okay, kibaamu kubanga ebbuba ya butonde ate omusajja aluma. Omusajja akolesa ne maiti ya maama wo mu ddiiro ogenda omulwanire. Ebimu ku bintu ebitufuula ab'enjawulo fe abakazi abasiraamu okuba nti Allah yatugezesa n'okuddizibwako bajja baffe kwe tugamba n'obeerawo naye nga gwe weemanyi nti nze ndi namba 2 n'obeerawo ng'era kirinze nze namba 3 ate wabaawo omulala nga yeegomba okubeera namba 4. Muwulira mutya really? Tulumizibwa era abasinga obungi beeyisaako naye baloga ebbuba bbi ebujja. Olaba ne maama waffe Aisha radhiyallahu anhu eyali omukyala w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabubiranga n'entaana nga baba batambula omubaka n'ayita ku ntaana ya maama waffe Khadija n'agitoolera salaamu nga Aisha anyiiga okumanya yanyiiga nga n'emikwano ejali ejamujjawe nga bw'afumba emmere omubaka n'amugamba weerezaako bali nga tayagala kubaweereza lwa bujja kubanga gyali mikwano gya Khadija. Kati gwani essaawa zino aŋŋamba mboze sirina bujja ngamba bugambi nti mu bufumbo oliyo nga kifaanana naye naawe omusajja olina by'omwagalako naye tomwagala okuva ku ntobo y'omutima gwo. Tukatereezeemu awo si omusajja oliyo lwakuba olina by'omwagala. Gye bali abakazi abali mu bufumbo naye nga baliyo lwabigendererwa. Tafaayo bannamba mmeka oba mmeka? Ate abeera n'abasajja abalala. Omukazi gw'osanga nga tasobola kwenyumiikiririza mu mwami we. Tasobola kutuula awo n'amupraisinga.
va mu busiraamu waliwo we baatusomeseza ne bagamba nti singa Katonda yali asobola okulagira ebitonde okuvunnamira ebitonde binnaabwe yandiragidde omukazi okuvunnamira omwami we. Singa Katonda yali wakulagira ebitonde okuvunnamira bitonde binnaabwe yandiragidde omukyala okuvunnamira omwami wo kubanga ejjana y'omukazi eri mu magulu g'omwami wo wansi awo gwogondera omwami wo ebisigadde obireke. Nze kyekinjagaza owange oba twayombye oba twakoze tutya naye sitiru nsigala mwagala okuva ku ntobo y'omutima gwange. Yes, kozi mwagala ate nange ebintu bya love tebirimu pretendence. Nti simanyi pretending loving someone. Nze si pretending kwagala Doni Muhammad wabula mwagala ate nga naye akimanyi. Era nga naye kimu kyako. Kati gwe bontunuulira ku level kwendiko nze asobola okubula omusajja wano e Uganda. Naye ndi contented n'omwami wange kozi embeera eyatutuukawo Katonda ye yagiteekawo ye mutesi ate ye mukyusakyusa waayo. Nze okudipotingibwa okuva e Saudi Arabia tekinzijjaako kusigalanga. Nze mukyala Doni Muhammad omubwati. Ogobanga ku musajja akulabirira wano e Kampala musajja akinza asobola obulamu bwange taliiyo. Awe tuli taliiyo. Kiki kyokola abasajja abala Muhammad kyakola abasajja abala kye batasobola. Bazigamba walookingira ku nedda nze omusajja wange simusabangako ssente nampa wansi wa kakadde atandikira mu kakadde. Omusajja we Kampala ne wamusaba 15 nti ogenda kusiba enviiri era bamala kubawuuba abaana abawala bali muno nze mbasanga mu inbox yange. So kati wano wajudde damage kati nga lwaki simusiima omwana Tereza damage sigena. Abasajja be Uganda abasinga obungi damage sente zaabwe zibaluma nnyo. So goyagala sente toyagala muntu. Nedda njagala keya. Nze ekinjagaza omwami wange ampa keya ate buli mukazi asaana kufiibwako. Thank you so much. Buli mukazi asaana omukazi ekitono nnyo nga bw'abasiba enviiri kubanga nze siri omu ku bo. Nga bw'abasiba enviiri olina okusaba omusajja sente z'enviiri ekitono ennyo n'atandikira mu mitwalaga. Twogera ku kirasi ki esiba enviiri za 3 osula bwayise mukazi go ka 15 nkuwe enviiri za 3 n'ennyumba osula mu ya 15 then agenda akole Bekasibe ez'omukaaga zipenso. Kyeyagenda akoletwa banange embeera embi. Okimanyiko nga obwavu bubi okumanya obwavu bubi bukuleetera n'okuloga n'emize Katonda gy'atakkiriza. Era abasahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagamba singa obwavu yali muntu bandi munoonyeeyo ne bamutemako omutwe. Ekyo kiveewo. Era nsaba Allah atukingiriza obwavu atugabirira ya Rabbi atugaggawaze. Atuweko ku ssente. Amina ya Rabbi. Kale ekyo kye kitundu kyaffe ekyokutaano n'emboozi ya Doni Asia mukyala Muhammad omubwati tugenda kufundikira emboozi eno n'ekitundu eky'omukaaga ku butya Doni Asia bwasanze Uganda. Luli yatugambako eyo kya emwokezza ku level ki biki ebimuleetedde okubeera ng'ate ayokebwa Uganda. Byonna ogenda kubeera obisangano ku Mukutu Viki exclusive as long as osubscribinze osobola okubeera ng'ofuna ebisingako ku ebyo bye tusobodde okuba nga tukuwa olwaleero. Video yo sooka ogiweka like bw'omala okugilikinga atuula sirika cause kijambako okubeera ng'esaasana ku mitimbagano egy'enjawulo baka bannaffe ne basobola okuba nga nabo babufuna. Still nkoze ne Joel ku kamera yali emabega w'ekifaananyi okulaba nga kitebenkedde era bwe kiba kisobye gwe tunenya. Sabo taata katusubira tekisobye. Yes, kakati era wenyini nenkugamba ni comment section nayo njikuguliddewo gwe ayagala okubeera ng'oteesa ku ebyo byolabye bye waakawulirako mu bitundu byonna bye tuzze tutambula ne Doni Asia paka ku kitundu kyaffe kino ekyokutaano. Si comment section werinzigule tambulira wamu naffe ate era nga nkujjukiza nti tosubwa ekitundu ekisembayo kyo kigenda kubeera freestyle nnyo mbajjeeko engalo mbatadde.